Nga sinnababuulira ki kituufu kyaviiriddeko Nalongo Maggie kufa, njagala nsooke ewa Kirevajje. Yenna aliraanye Kirevajje nsaba amuŋŋambire nti mu nsonga nga we ziyimiridde ku mulundi guno agenda kuswala. Ekyokulala agenda kuwemuka. Abantu abamu bagenda kubanga ebigambo bye tebabifuna bulungi mu nsonga eno. Ensonga y'okufa omanyi yo erimu ebintu byayo, yakukwata na bwegendereza. Kirevajje nsaba wonna wooli yenna asobola omutuusaako obubaka okeereza mbwa ogenda oyimirire ne famire yo mukungubagire mukyala wammwe. Ono Maggie eyafudde Kirevajje being nti muganda w'aba Mayanja family ono aba mukyala waabwe. So video gye njagala mulabeko ye Kirevajje nga bamubuuza lwaki tali mu lumbe lwa Maggie. Bino bye yazeemu. So Kirevajje ensonga ezimu bikyukamu naddala kati eno gye tulimu ey'okufiirwa. Teri muntu wa famire yagenda kujja akubikire oba akunoonye. Abantu beerabira okubikira abantu. So nsaba keeraza mbwa weesitule ogenda oyimirire ne famire yo ofune obubonero bwo nga teri akuba ku mukono. Naye kati ku bino by'ogamba oba by'otegeeza ensi nze ng'akumanyi ebyaddala tekirina bye kikukolera. Katumufune Kirevajje nkome wati tutemeteme ensonga y'omugenzi. Tonawulira nti famire y'Amayanja afiiriddwa? Nkiwulira ku ggwe. Nalongo azaala abaana bamanya kati mwe mumbikira era bulijjo mwe mumbikira naye nze ewaka tebambikira. Ebiseera ebisinga bansanga Busanzi mu kufiira oba mu lumbe naye nga tebambikira. Nze kyeyagala okukakasa nina famire yange evaamu abantu babiri. Nazaalibwa ne sisita wange Birungi na Bukenya. Ne daddi wange yali yantunda mu famire. Kibola mbadde ngyekubako kubanga tukuza oluki oluga. Naye munambuuzanga gundi yafudde temuŋŋamba mwe mukimanye nti kakati okwagala waba tewali. Mwagala mwalaba amavivi, mwagala muleke kulaba n'emitwe nagyo ku ttaka. Naye kakati nalokoka. Nafuna gwenvunnamira. So kati tukubikira. Bambi kitalo nnyo kweyo kyempulidde. Sera sikikkiriza kuba nakyo gwambikira. Tukubikira Nalongo azaala abaana baikete. Gwe ngombikira. Ononya kundabisa eri bantu nti bambikira ne sibaayo. Namwe mulinde bambikira eri. Namwe mubika. Nalabye n'ebbalamu wano ngabika abaana abagudde. Nga si alina okubika. Kati obika oteronda bisembwa Kirevajje twamugambye n'asigala ng'ali ku ndongo. Leka mbawulire ali nange nja bayita mbagaye nti bannaye twafiiriddwa. Mbadde njogerako bwogezi. Kubanga namwe buli akatuukawo mukabuuza nze wadde sibeera nabo. Ate mmanka kuba okubaddamu nga mmaze n'okwekubakubako akazigo olubutala bubi bannange. Kati linda bambikire. Ate nze nja kweyitira kugambye nti twakoze eki. Ennaku ezo ebiseera ddali wange abadde afa pressure. Abadde ku ndiri omwezi mulamba. Naye nga ngamba yogera ne Mr. Mayanja ne mugawa Mr. Mayanja tomugamba ko nti oli mulwadde nti asobola mugamba bya bulwadde. Kati mwe abannamawulire mwe mutubikira. Sikulaga era emboozi eyo ngikomyawo kuba saagala kwogera bubi ku baganda bange. Kirevajje nze bye bigambo byange sigera kuba nga mbyongerako. Naawe oyina eddembe ly'okulaba ebintu nga woobiraba era mmanyi waliwo kati abantu bangi abakoneramu Kirevajje ku byakola ki ku submission ye engeri gy'alabamu ebintu. Ngeri oli agamba nti Kirevajje mutuufu Bamayanja family baba balina okumutegeezaako. Ensonga z'okufiirwa nze nkubuyo osobola okwerabira omuntu nga tokigenderedde. So kizibu nnyo era mbagamba abantu tonenyanga omuntu atakubikidde gw'oba okitegeddeko tandikiraawo. Bw'oba tewakitegedde akuwonyeza. Omanyi waliwo n'abantu abeefuula muze tebaŋŋamba bannaye n'otaŋŋamba nga naye oli omuntu akikozesa nga kyekwaso nga naye mulini munda akiwulira nti nawonye. So bino byonna tubiveemu. Bw'oba owulira ng'oli waffe okukyogerako then kiyingiremu awo enkutadde Kirevajje mu nsonga eyo. Nalongo ono Maggie bambi mu bulamu bw'ensi buno avumiddwa nnyo ku mutimbagano. Omwana muwala ono ekisookera ddala buli w'obadde omwogerako buli w'abadde ajjayo obwenyi ng'abantu ekintu ky'emyaka gye kyo baakifuula kyakulwanisa kyabwe gyali. Mutunulire interviews ze zonna ez'enjawulo zazaakola oba buli wavudde mu public okubaako kyagamba
abadde asookanga kwewozaako ku ky'emyaka ng'abasinga bakizaayo nti AK47 yagenda okumufuna nga mukazi mukulu. Ne baddayo ne bakiteeka ku grenade official. Ne baddayo wano ku mbaga yaabwe ne Rabadaba era abantu ne batambuza emboozi efaananako bw'etyo. Kyenzikiriza nti ebyo byonna byonna byateeka mwana muwala ono mu depression. Naalongo ono y'omu yakwatako obubi amawulire n'afunamu obutakkanya ne famire ye y'Abamayanja. Tutunulira maama ku nsonga z'abaana ze tutajja kugendamu ebyaliwo n'ennyumba y'omugenzi. Jjukira ennyumba ya AK47 eno yali ezze mu kifaananyi eri awo kumpi n'amaka g'abazadde ba Kamiliyoni. Just wabbali w'ekikomera. Kakati emboozi zajja ku Naalongo ono okudda mu nnyumba, bamuganye okudda mu nnyumba n'ebirala ebyali bifaanako bwe bityo. Naye twebaza Katonda, famire yakwatagana eyo ensonga nayo neggwa. Olwaleero Palaso ayogerwako okubeera taata omulungi n'abalala bakoze omulimu gwabwe Mayanja famire. Naye Palaso yeesitula n'asitula famire ya muganda we omugenzi n'agamba ye agenda kubeera taata. Kyenzikiriza nti akikoze bulungi. Nga bwe tusaasira famire ya Naalongo, nga bwe tusaasira Bamayanja famire, bane nsaba musaasire nnyo Palaso. Kuba wotuna mu video zonna nga abondinga n'abaana ba muganda we, wotuna mu video zonna nga abeerawo nga taata, ebyadda Palaso abange yafiiriddwa omukyala mu mbeera emu oba endala. So twongera okubeera nga tukola ki nga tumusaasira muganda waffe Palaso. Ensonga endala ku omwana ow'obuwala ono ye y'abasajja. Bonna abasajja abasinga betulabyeko mu kifaananyi mu bulamu bwe bamumenya omutima. Olwaleero ebya Rabadaba sijja bigendamu nnyo kuba bye bibereberye, buli omu ayogera kyayagala. Of course emabega kaawo ng'omugenzi tannafa twali tutandise okuba nga tufuna envuuvuumo nti ye ne Rabadaba abaali bakakola embaga nti ebintu tebyatambula bulungi. Nze ng'omuntu eyali alabyeko grenade nga yeetega omukyalo ono nalowooza oba olusi ye yamuteekamu n'akasente okubeera ng'agenda ku kyeyo gyali grenade. Naye ng'ate era grenade ye muntu y'omu yajja mu bulamu bw'omukyalo ono n'amulimba ensi n'eggulu bagenda okumaliriza yali yeetaaga ssente ku promotinga music we. Grenade kuba ebiseera ebyo grenade bye yakwatagana ne Naalongo nali nsembereddeko ku grenade nga nsobola okumanya nti bawuliziganya era ssente zaaliwo saagala kubalimba ezaali zitambuza music wa grenade. Naye gye byaggweera zezera audio ezimu abantu ze bali mu kutambuza nga grenade oba Naalongo yemulugunya ku grenade n'abaako n'ebimu bambi bye yatuuka n'ayogera ku mwana ono bye yali ayogedde ku banne bayimba nabyo. So ensonga za heartbreak, abantu okumumenya omutima, n'atuuka mukazi wattu n'abaako wagambira nti bannange nze ndifuna omutuufu nkole ntya, abantu bonna nga banzanyirako buzanyizi nga bansiimulizaako bigere bukya mukwano gwange yafa. Kale mukyo osobolera nakyo okukiteeka ku mbeera nti ndowooza engeri gyali yayagalwako omuyimbi yayagala asigale ng'akyatambulira mu bayimbi. Kyendowooza nti nakyo kiina engeri gye kyamukosaamu. Abayimbi si bantu nnyo nga bwe mukirowooza abantu abali eyo. Kyova olaba osanga abawagizi abakaaba leero na luli ng'abayimbi bano okuva ddala ku mulembe gw'Abakadongo kamu n'abalala bazzeeko eyo mu byalo gye bayimba bagenda babakozeeko emikolo balekayo abaana balekayo endwadde n'ebirala bingi. So mukyo mwabajja okulaba abayimbi baba basemberera mulowooza bantu ku mutendera ogwo gwe mubalabirako, naye abayimbi naturally balina ekibatemba. So bakyukakyuka n'embeera y'obudde nga weekola ki nga weefaana. Sigamba nti bonna naye abamu naddala abo be muzze mulaba nga waliwo ensonga ezibatambulirako ezitali nnungi. So mukazi wattu ensonga ya heartbreak ebadde emutawaanya. Myaka 7 gye yamala ne AK47 gyali mitono nnyo kuba bawe yafa ku myaka mito, ate ne babiranga ne mu bufumbo bamalamu emyaka mitono nnyo. Bwe batyo bazaala abaana 3 abakuzeemukko, naye ng'era olwaleero tusobola kukimirako n'ogamba nti waafiiridde ddala abaana bano badde basaana okuba nga tebalina maama ne taata. So awo
abasinga ennaku wesinga okubanga etukwatira n'ogamba nti abaana bano nga bato okubeera nga ate bazadde baabwe bonna bavudde mu bulamu bw'ensi eno. So tunula ku mbeera nti maama abwe yabazaalira London. Ekyo kibaweesa omukisa ogw'okuba n'obutuuze bwe UK, naye my friend waliwo ebintu ebimu nga byo tebirina excuse. So tubasaasiranga abaana, tubasaasiranga family okutwaliza ewamu ku nsonga engeri gye zitambulamu. Nalongo y'omu kugenda nafuna okuviira ddala emabega eri wabeeredde ku kyeye UK. Abasinga bonna babadde bamumanyi nga musawo, nti UK abadde akola busawo era bwe badde bumuwadde akasente ako kabadde abantu bamulabanga ayinamukko ssente. Abamu ne bajja ne bamwetega n'omwetega nga balaba beetaaga ku ssente ze. So profession ye yali busawo ng'ali e UK, era wakati mu mbeera n'abanga wafiiridde abadde e UK yavaayo. Ensonga ezimu ndabye abazikuusa ku Rabadaba, naye ensonga ekyetaaga obudde kuba Rabadaba okujja mu bulamu bwa Nalongo yamusanga already alina obutuuze bwe UK. Kati omuntu wasalirawo n'agamba kansooke nesonyiwemukko Bulaaya n'akomawo e Uganda, abantu babeera n'ensonga zaabwe. Kati mukyo kye kitutwala ku kiki ekituufu ekyamusse. Kwa buli muntu afa, abantu tubeerako n'ensonga era zitutunuulira nti gundi afudde kino kikyamuviiriddeko obuzibu n'ebirala. Kati side emu bajjira mu mbeera eraga nti abadde ne sickle cell, abalala bakugamba abadde n'ebizibu mu kussa n'ebifaanako weebityo. Kwogatira ezo zonna stress, depression, byonna bibaddemu nga bwenzize mbibatemera. So ebyo byonna for now tukyasobola okubeera nga tubitunuulira, naye nga ebiba bisembayo of course byo always biba bya family, biba bya ddwaliro, bibasobola okuba nga bakubuulira ekituufu. Naye nga njagadde obbategeeza nti abantu baba n'ensonga zaabwe nnyingi ezisobola okubaviirako okutambula, omuntu n'agamba nti kanve mu kifo kino mbeere ng'ate ngenda mu kifo ekirala. Ezo zonna ensonga zisigala zikola ki? Zisigala weeziri nnyo. Kweyo ensonga ndowooza tusobola okufuna ku ddoboozi lya caretaker oba ali mu kifaananyi agamba nti yabaddewo nga omukyalo ono strugglinga n'obulamu okutuuka okuba nti yakoze eki? Yafudde. At that point nga anaatera okutuka nabaddewo, because it started like yali ayinamu engeri ya malaria. It was like on and off. Nga yetala mu ddwaliro, it was like for a month, it took like a month. Okay. Then after yalinga when it was a Thursday nga ateredde, because even she brought back the result and she was like malaria yaweddemu. Then the following day asiiba ali bulungi nga omanyi ne mubeererawo ne mulabirira ne mwakukyokya. Then it was evening, late in the evening, n'atandika okuwulira ng'omubiri gumuluma, nga gumulumira ddala nga omanyi kumunyiga. Ye option eyaliwo. Condition just worsened. Nagamba, you know what, I need to drive, and I got the hospital. Then my mom was like, togenda kusobola kuvuga kubanga situation gyolimu si nnungi. Ne tumukwata omukono, twali abawala babiri, nze ne munnange, ne tumutwala mu mmotoka ne tukola ki, ne tutwala mu ddwaliro. Bwatyo embeera n'esajjukira ddala. We twatuuka abasawo ne bamuwa ekitanda ne bamuteekako oxygen, cause at that time yali takyasobola kussa bulungi. At the same time ng'awulira obulumi, like the whole body, she was like yearning for her life. Ng'obulamu ng'alaba takyasobola kwewanirira. She had sleepless nights. She was in great pain. Ng'ali ku oxygen, ng'olaba ali ku oxygen, ali ku zino cylinder zinene, but still nga omukaaba kamubake. Then that day, it was the day she died. Nice? Yeah, nyabo. You wanna make tasty food and serious. You wanna do that dance and still. Come down in one no ya night. Sika de buto one night. Nairo akro ya sika. Sika de buto one night. Kanda de no ya night. Sika de buto one night. Kanda de no ya night.
okusingawo. Tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa buto wa Nile alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu n'engano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile ye nnyabo. Bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga.